obutayita BOBIWINE ku mbaga ya Kyabazinga Abasoga batabuse ate nga ye Kayanja bannange agambye ebyokusondera Kyabazinga kyabadde tekyetaagisa ate nga mukyala mukulu owe UKU n'avuddeyo n'agamba bamukutte. Ngenda kuba mbibawa mu bujjuvu waneeno ku Maran K News atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing, liking eno video, sharing, commenting, ateekako notification bell wetekayo video todusubwa naye nga muli mutya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Nga atandikiddeko ku mukolo gwa Kyabazinga ogwabaddeyo olunaku olw'eggulo gwo omukolo gwatambulidde ddala bulungi nnyo gwatambudde ddala bulungi nga wokiwulira okuva ku makya paka olw'eggulo bwe baagumaliriza naye nga omulungi watabulako kamogo waliwo ebitaagenze bulungi era waliwo accident eyabaddewo awo ku luguudo lw'Ekamuli. Jjukira Kyabazinga yavudde mu lubiri lw'Ekamuli so yatambudde awo mu mmotoka ng'agenda kubira ku bantu b'ejjambo, so abantu bangi babadde awo ku luguudo nga balinze okulaba ku Kyabazinga waabwe, naye waliwo emmotoka emu egambibwa okuba mbu yabaddemu abasirikale yakoonye abantu era 6 ne bafiirawo, abalala 8 ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi. Naye nga tusaba Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi gyonna agiramuze ekisa. Era twabadde tukyali awo bannange ku mbaga nga bagatta abagole ne tulinda omukyala w'eyuka aveeyo, naye ng'avaayo nga tavaayo ate nga waneeno yali yeewera nkolokootonga embaga weetagenda kubaayo. Ne bakanyagamba bannange omuntu yenna alina ensonga ku eno kapo, ensonga eyo esobola obbalemesa obutagattibwa aveeyo. Bannange ne tulinda mukyala mukulu aveeyo nga mukyala mukulu tavaayo, era bwe batyo ne babagatta mu bufumbo obutukuvu Kyabazinga ne bantu Jovia Mutesi. Naye ono omukyala yavuddeyo n'akola posti n'agamba bu bannange tebabalimba, nawaayo byonna evidence yenna eri church ya Uganda. Naye President n'agenda mu maaso na orderinga Archbishop agende mu maaso n'okugatta abo abantu, era nze ne ba orderinga omwami gwe yagambye gwe bayita Mr. Damira abakwate n'abantu be era babate ng'embaga ewedde. Era n'amaliriza ng'agamba Uganda atalina mmundu tasinga musango, so ye yagambye embaga we yabeereddewo bo babadde babakutte nga babasibye, y'ensonga lwaki we baayise omuntu yenna alina ensonga ku eyo kapo tewali yavuddeyo, ye bw'atyo we yagambye. Naye nga tuzeekoko eno ewa Bajjo avuddeyo n'atabuka n'agamba bannange bw'Abasoga bavuddeyo ne bamugamba buno nga banyinvu bitya, buno lwaki tebayise BOBIWINE ne bagenda ne bayitamu ate muhoozi, buno banyinvu bitya. Naye kansooke mbateereko waneeno mumwewulirireko then awo maaso tukomewo ne Kayanja atabukidde Abasoga okusondera embaga ya Kyabazinga kyokka nga eyo mu bitundu byabwe bali bubi nnyo. Naye nga yo video yino musooke mugirabeko tukomewo. Abasoga yagisudde ebitundu 10 ku 10. Tosobola gamba nti oli Musoga ng'oli wa Nuupu n'owulira mu mutima n'ojja n'odifendi nga ng'owulira president wote bamuwadde mukisa kujja ku mukolo ogwo. Kyagulanyi okubeera obubeezi ku mukolo ogwo gwadde gufuuse international nga Musoga esituse. Kati gwe mulabe wa Busoga tegwabadde gwakonye kasa Muhoozi yakutakasira ne gukona ne gufa. Asani omukolo gwafudde lwa Muhoozi. Busoga eyagala nnyo Kyagulanyi era Kyabazinga ne Muhoozi tebaagala Kyagulanyi. Asani kasoke kunnyonnyole bamukogera bye tutegeera. Kyabazinga si ye Busoga. Abasoga be bakola Busoga. Okimanyi batokimanyi? Asoko sirike njogere kankusomesa kwaga ovulungutanyi. Nze njogera nsonga z'Abasoga abangi abanyize ndi ddobozi ly'Abasoga abanyize nga Kyagulanyi taze ku mukolo. Siri mukogera Kyabazinga Abasoga bonna banyivu. Abawansi kuba baagala president waabwe Kyagulanyi okubeera ate n'ekyanyiziza Abasoga Muhoozi gwe mwayise ng'omugenyi omukulu n'abajjo kati mujje munone ente wange. Tugenda ku radio. Ate abazaade mugenyi mukulu ani abikiikiridde gavumenti.
ebyo nno ebyabajjo bw'Abasoga bamutumye lwaki tebayise BOBIWINE banyinvu nnyo naye waliwo bantu bangi abataabaddeyo n'omukyala Zari teyabaddeyo naye nga abantu bangi babadde basuubira okubaayo naye nga tuzeekoko eno ewa Kayanja Kayanja yavuddeyo n'agamba bannange Abasoga oba muliko ki ne musondera Kyabazinga buno ye yali amanyi mu Basoga tewaliyo bagagga naye yalabye abantu nga baleeta zimiliyoni meka 10 meka nga baleeta ssente nnyingi n'agamba ye kye yalabye Abasoga balina ssente naye tebalumirirwa Abasoga bannaabwe abali obubi n'agamba musondera mutya Kyabazinga oyo alina ssente asobola okwekolera n'embaga ne musondera mu kifo ky'okusonda ezo ssente muzimbemu amalwaliro mukolemu ebintu ebirala ebigasa omuntu wa wansi mwe mwagenze zisondera Kyabazinga already ayina omugagga nayongerako awo bingi naye bijjanyuma mbyerabiddeko era nga mbyewuliriddeko kambeere nga mbalekerako vidiyo ye wano eno mugirabeko naye nga mbeere bulungi mweraba vidiyo yino. Tulivaamu ddi enkola ey'okwegula ne tuyamba bakopi bannaffe sente ze mwakuŋŋaanyiza ku mbaga ya Kyabazinga ne mukolera omugagga pate Kyabazinga embaga alina sente zisobola okugikola naye mwenna olw'okwegula n'okwagala okubalaba tuleese obukadde 10 tuleese obukadde bwe buti tuleese ne musonda biliyoni ne biliyoni ze sente okolera omugagga pate naye nga banaku bannammwe mu regioni y'e Busoga tebalina malwaliro amasomero mabi tetubalabangako bwe mukola meetings kukulaakulanya Busoga na kusonda sente bwe zityo nze olwaleero nkakasizza ntunuulira Busoga nendaba amalwaliro nendaba amasomero nendaba amakubo nendaba ebbula ly'emirimu nendaba embeera embi Abasoga gye balimu nga ndowooza nti oba teriyo na Musoga ayinza kudduukirira Abasoga banne nene musonda sente mpitirivu okkuba ekiswa ettaka ne musonda sente mpitirivu mu kabampaane nti nange Kyabazinga ndabe nga Basoga bannammwe Bannayuganda bali mu Busoga region n'envunza zikyabaluma tewali wadde asobola okugamba nti tusondere sente abantu bano tulabe nti tusitula omutindo gw'embeera zaabwe tuveemu okwegula Bannayuganda tumanye obukopi bwaffe tusitule bannaffe nze bulijjo ndaba amakuba amafu amalwaliro amasomero ndowooza nti mu Busoga oba temuli bantu bali blessed ntegedde leero ku mbaga ya Kyabazinga nti abantu mwebali n'owuliro lyaleese miliyoni 10 twaleese 3 twesonzeemu bweziti naye nga abantu babonaabona amalwaliro gali bubi ebbula ly'emirimu abantu bali mu bulamu obusinga okuba obubi ennyo naye nga abakopi tebasobola kwegatta kununula bakopi bannaabwe Kyabazinga olwakoze omukolo bonna baagala kabampaane kabandabewo nange ndeese sente bweziti mukotogedde busugedde bannammwe temusobola wadde okuyimusa n'okuyamba abantu bammwe bakopi bannammwe okuleka okwegula nange bandabewo Kyabazinga badde talina sente zekolera mukolo mumuyita mwavu naye okuleka kabampaane nga gwe mwagala nammwe okubalabawo kyekikwasa miliyoni 10 miliyoni 2 miliyoni bimeka ntutente bweziti ewa Kyabazinga omugagga asobola okwewasiza omukazi nga banaku banno bali wali amasomero ge basomeramu galinga bizaaliro byante amalwaliro galinga biraalo byante ennyumba ze babeeramu n'obulamu Abasoga be bawangaaliramu temusobola kwegatta kubasitula mu byanfuna musobola okwegatta okukolera omugagga pate ise bantu ne ine bantu mbagaliza obufumbo obulungi naye kinyambye nnyo okutegeera nti obwavu Busoga bwefumbekeddemu butagaliza obuli mu bantu abafunye mu Busoga tebakulaakulanya bannaabwe kati sente mwazisonze kituufu omukolo gugo gubadde ogugenda kuggwawo Abasoga basigale mu mbeera embi singa sente ezo twakoza campaign ezo kusitula Basoga bannaffe na banaku bannaffe yo munaku ye kiki kiritegeerebwako ddi omunaku alituulibwako dda awalowoozebweko nti tumusondere omugagga lwakoze pate ndabye abeera bisiza muntu n'aleeta miliyoni 10 miliyoni 3 miliyoni meka nga n'essomero eriri mu regioni ye eriri mu Idudi masomero agali mu Bugembe gakutte mu mbinabina gali bubi ne mutafaayo nakudduukirira bantu banaku gwe n'ogamba nti sente kanziweeyo baziryemu emmere ate mutwerabisizaako ne mugwa n'eri amakampani agali mu Busoga
ne mulema wadde okuduukirira obulamu bw'abantu n'embeera zaabwe namwe ne mukwata obuwumbi n'obuwumbi bw'essente muziteeke mu kulya emmere ku mukolo ate nvudde ku Basoga